omuntu akwagala ajja sigala akwagala. Omuntu yajja olw'ebigendererwa bye bw'aba tabifunye atuuka n'agenda. Otyo nze nenjagala okugamba Abannayuganda bw'anaabeera nga General Nalweyiso gwe nja okkubira mpeeyo $2,000,000 nze nsobole okutuukiriza initiatives zange nja mukubira. We naaba nsobola okukubira Baby Kyagulanyi nampuliriza nampa nja mukubira. Sirinaako nti ono mukubira oli simukubira. Naye nze sirina gwe nali ngambye nti mpagira gundi oba ekyokulonda mmanyi gwe nina okulonda ku ballot. Franka amanyi nti guno mulimu gw'aba amawulire. Yakola music, dance and drama. Nakola journalism. Njagalaako kale ebyo byolaba ebikugasa. Byotanjagalako bireke biyite. Kuba mubeera n'abasajja abalina n'empisa ebyo tusinga. Ne mubagumiikiriza n'ogamba kamwagaleko ebirungi ebimuliko ebibi byalina mbireke. Ky'oba okola ne ku Zubeda. This is a job that needs to be done. She's going to be paid. Then obulamu bugenda kuddamu butambule. Tavuddeyo kugamba we nnyinza okukolera ensobi nabo ne bagamba Zubeda wakozeemu ensobi. Kuvaayo nze ne nangirira nti Bannayuganda mbasaba mulonde gundi. Siri mukyala mutiitiizi. Oyo amala gawanika mu bintu by'ekisirusiru. Yenze mukazi ensigo esobola yonna okuvuma. Nembiraba nga bwenseka. Nina ekintu kye nnyala okugamba Bannayuganda. Kiruwa? Kakaaya kano buli ayagala okunvuma kaasookerako. Balema oli musiraamu. Olunaku lumu lubalowoozesa nti mugenda kukavuma nnyo. Nkaggyeko. Nze ndi wendi kuba Allah wange. We are not friends. Tweraba lwa lumu but again ne mulaba nga yeetaaga mother figure mu bulamu bwe. So I gave him an offer of being a mother figure. Era namugana okuddamu okumpita erinnya lyange. Ebyaddala? Namugana ndi maama we era alina kumpita maama. Ne musaba ampe n'ennamba ya maama we. Okola ki? Because abaana bonna nze nsobola olemerera omwana wange naye ate ayinza okuwuliriza omuntu. Mu byonna ebiganya address me as mother because I know one day one time you will need a mother figure in your life and I will be available. Regardless byonna by'okola. Asibira luzira. Eyo tayinza kuba nze. Nakyogedde ti ekyo. Bw'obadde eri ku gundi. Kuki? Protect the gain. Evidiyo ani agirina ekyo nga nkyogera? Simanyi naye nawulidde ani yakyogedde. Nagamba Zubeda yagambye. Bw'obadde ku gundi n'ogamba essaawa zino omuntu nawakusongamu busonzi omusiba. Sisiriwalangako kutuuka awo but anyway waika waliyo abaagala okunteeka mu busiru bwabwe. Oyo tayinza kubeera nze. Kikyotegeeza mugole wabaagala okuteeka mu busiru bwabwe. We yakyogedde. Tayinza kuba nze. Nze nagenda kukola. Era mbadde neewuunyeza ne ngamba omulimu bwe gunaggwa nga nziramu nga nkola ebyange. My sister ng'akyuse nnyo. Okukyuka ki? Mbonna akabiraba ebyo. Just abantu tebantegeera butegeezi. Gwe mulundi gwange ogusoose okukyaza abantu b'NRM. Mbugate kuno kisuseemu. Ati because naawe mulimu. Nasasula okukola ennaku 10. Kituufu. Ne bakasuku baabasasula. Bonna abaliyo baasasula. Bonna baabasasula. Naye nze sirina gwe nali ngambye nti mpagira gundi oba gundi. Mukyanga obaawo tovangayo okulaga kibiina. Era emirimu gyange gigenda kuddamu gitambule. Abanupu abadde boogera nange bajja sigala boogera nange. Ayagala mu mukyazi ajja kujja mu mukyazi. Ate nga batugambye abanupu nabo bakuyite bakuwe ssente obakyazi. Muzino campaign. Tugamba mweno campaign. Buli wanaaba ayagala ajje mu mukyazi alina kumpa ssente. Bwereere. Okuggyako nga muntu mukwano gwange. Na asi mukwano gwo naye ku bwereere. Ssente. Kati Zambali gwe sitasobola kuggyako ssente because muntu wange. Banupu nina yani omulala nga mukwano gwange. Yandibadde Rain. Tayina kaadi. Yandibadde Flavia. Tayina kaadi. Kati n'ensigazayo Zambali mubaliyo. Abasigadde? Ssente. Tokolera nkyukakyuka. Sirina gwe nkolerera. Neekolerera. Tuli mu struggle. Sirina gwe nkolerera neekolerera. Ate sirina gwe navaayo kugamba nti mpagira gundi. Eno esawa nabyogerako sawa kunnyonnyolako. Sawa byogerako. Naye bagamba kyame mu mwatulese ffe abantu ababadde bawagira enkyukakyuka ne musalawo mugende muli akasente ka NRM. Be bamanyi.
nze ndi mu kukola ekigendererwa kye kyakutwalayo kukola ennaku 10 ze bansaba mbakyaliza abantu era nja bakyaza bweziggwako nga nzira ku byange kyano yange yasigala etambula nga bweyina otambula oteekayo waako omulala nzira ogwange omulimu gwali gwa kutuula kukyaza bantu gwe bampitira nti kati gundi yazze nga nzija nga ngendeyo nga mukyaza nga nze nvaawo ng'ogenda ku birala nga nzireyo nga nkola bugole tosaagaanako n'ogamba waayi nze njagala nkyuka lwaki ngaananga gwe mulimu gwe nasoma kati bampita batya nga singa mba nansi oba dokita ne baŋŋamba TMR ekwetaaga waliwo omuntu w'okulongoosa ne babuuza ssente ziri mmeka ne bagamba waliwo obukadde 4 tinkolera 5 omusawo ogaana otya okugenda okukola nga gwe mulimu gw'osoma amba muleka afe ate nga lwaki afa anti simwagala ati tewaliwo bintu nti nze siina muntu gwe ngamba nti ono saagala for as long as I'm in business there is a job to do ngendayo nengukola nenzira ku byange ekyokulonda mmanyi gwe nina okulonda ku baloti ku mutima gw'omumanyi era nze nnonda nno nze omu ku bantu abakeera ku layini z'okulonda nondera ddala naddala woman MP akakonge oli wa mukibuga Kampala yes nze nondera mu Kampala yawo Kampala tunyigiriziddwa nnyo nondera ddala era nnyimukira ddala nengenda nennonda kyensookerako ku makya ku lunaku lw'okulonda ye woman MP mulonda ng'oyogerako omwawo mulonda ne meeya ne mulonda meeya pulezidenti woman MP 15 bye bagenda okulonda anti nenziramu nenzirayo nennonda abalala bemba mmanyi nti nina okulonda abo kuba nze mmanya gwe nina okulonda na kiki kyagenda okungasa era nemmanya singa sironda nina abantu besirina kunenya ate singenda nennonda nemmanya nti kale kyaganye buganyi nennagezezzaako nga Munnayuganda ndowooza Shabby mba nenjagala ekintu kino tukijje ku bino embeera egiwo tukizze ku mulimu gwaffe nga bannamawulire munnamawulire ayinako ekkomo mbu omuntu gundi sijja mukolako interview gundi mukolako interview talina munnamawulire alina okuba balanced lwaki mwene embeera omuntu atuuka oyo tomukolako kati omulimu gwaffe gwayonooneka bwonoonesa ate ffe tuguganyizza okwonooneka baani bannamawulire ffeffe tuguttirawa kasita twafunamu sides ekuluma ate nkoowa ennaku zino akantu okampa naawe nkunoonyeza mu kiwattu ennaku zino anti kati jjukira ndibadde neno bizinensi eno ndi mu bino nina ebintu nina erishaliya nina biki nina family nkola obuntu nga 10 olunaku ebuba bungi nenkoowa naye bannamawulire tulina kuba balanced nze omuntu mpozi nga omuntu yaganye nti tonkolako naye nze siinayo muntu gwe ngamba ono nja mukolako ono soba mukolako omulimu gwaffe gufiira wa gutandikira mu regimu ki gufuna sides eno regimu eno kufuna sides nti nze nkola kino nga nze omuntu nga Shamimu mbaako ne gwe mpagira naye tekyandibadde kirungi nze kuvaayo nenzija ne ngamba mugende mulonde gundi nga munnamawulire era nze wandabyeko saana kyogera ekyo nti bannaye bannayuganda amakunga mugende mulonde gundi ng'oggyeko Shamimu waliwo abantu bamanyi ndi munnamawulire nze ow'okulonda owange aba ku mutima era ngenda ne mutiikinga naye sobola kuvayo kukunga bannayuganda mugende mulonde gundi anti mbu wano kyoli mu kukola olinga apushinga just abannayuganda just kati simanyi bwe nyinza kyogera naye bwe banaamala bajja tegeera omulimu gwaffe ffe tulina kibategeeza ekyo kiringa maama wo kubanga yanyiize ne kitaawo nojja ng'ate omunnyonnyola ebintu ng'ate ali mu busungu tayinza kukutegeera olina omulinda nakkakkana oba n'obutamunnyonnyola n'alaba yekka leeta naga omwana yali agamba kiri naye bannamawulire bonna abali professional bamanyi kikitegeeza omulimu gw'abamawulire gukyalimu ekitiibwa mimi anti bannamawulire baawano baavu gwe basobola okugamba owaayi tuli baavu press conference ya munana n'aba mainstream kababeere baani bannamawulire baavu
baava tebalina famire ate bakyalivinga mu nsi omuli abantu abalala bakola emirimu emirala egibawa kati bo mwagala babeerewo batya abo olina kukola ofuna kyokka ate ng'omulimu gwabwe kati wano osanga omwana amawulire agenda okukwata press conference nga bamulinziza mu omutwalo nga gyavudde ayinza okuba avudde ng'eno Kisaasi press conference eri ku Serena alinye kabooda nadduka sitole temuleka n'alinnya kabooda ka mutwalo ne kamutuusa ku Serena n'akola ne bamusimba omutwalo gwennyini gwe yajjidde n'akacupa k'amazzi ne busumbuusa bubiri omwana oyagala abeerewo ati abaana no bannamawulire nno bali bubi Masembe ekyo okimanyi abaana bali bubi abaana babeera awo ne bayiga abaana tebalina n'okwambala obwambazi oli najja ku sitole nga tebamuyise naye ng'ate bakola nnyo ng'olaba oyo omwana mukozi ali siriyasi naye nga bamusasula kitono nina TV wano gye mmanyi buli sitole gigula nusu 2 ey'amawulire nedda ssebo nedda nnyabo wallahi billahi tallahi mimi tolayira atya Allah anti nkubuulira amazima nusu 2 obimanyi nusu 2 buli sitole nakyo nkiganye era juzi twagamba ne Buule tugenda kubawandiikira abantu abalekerawo okujooga abaana abalipoota nusu 2 buli sitole kati bwaweza sitole ze 5 ng'afuna omutwalo naye naawe amina 1000 beera siriyasi kale nja gikugamba wano media house nusu 2 pa ate nno naye amusumba pasitole ojja kutegeera ekyo nkiwakanyi nja gikugamba nkuweeyo n'abaana 3 balipoota obabuuze buli sitole babasasula mmeka abatadde sente ate nga tagiri TV yakiteekawo n'agamba sitole gy'oleeta ng'ofuna ebibiri byo abatadde sente mmeka Mukama Katonda ogenda okunoonya sitole gwe gwabanyi goba sitole ogijjeewo oba ogijjeewa leeta sitole bw'ojja ne sitole ze 5 ng'ofuna 1000 abaana era bakola ate emirimu weegiri ennaku zino abaana abasinga bagamba wayi kanjira mbeera waawo osanga naafunirawo chance awo lwaki litompeera ddala igwe Masembe gwe ebyo byogera olwokuba olina ne kamera ne standi ate twali owakato yali atusasula sente mmeka tetwabeerayo ati kyekyo kyenkugambye nti twabeeranga awantu ng'onoonya ogamba kanjira ndi wano osanga omuntu ayinza okujja n'ampeerawo nnoddaawo anti ofundakawo gy'omanyi muno tofuna era ofundako bwe bakuwa 2 sitole 5 omanyi obuzifuna sente mmeka z'obutadde kale njera gigambo ojja kutegeera mulekerawo namwe okutyoboola omulimu gw'abamawulire kyekyo nno kati kyenkugambye kyekyo kyenkugambye nusu 2 nkyategeera wallahi nkyakyewoonya paka kati 2 buli sitole 100 200 3 4 5 6 7 8 9 10 sitole 5 ngwedde waka n'olwasalo mugatiibwa agayitirivu nga sitole zitaddemu emitwalo nga 5 kituufu gwafa ekyaddala gwafa mbugwe Shamimu watuuse eri n'olya ssente n'otandika okudaala mbugwe kennyini wali otandika channel wagambanga abantu please share comment like ne kati okyogera naye wavuddeyo n'ogamba oluma muvaako alhamdulillah tewali buzibu lwaki odulira bano ate abantu bewayita yali muntu akufollowinga nga tayagala kuba bwatomumanyi abantu bonna batufollowinga obalaba tetubasinkananga nako kitegeeza tulina bye twali tukola ebyo byatuleetera bo okutwesiga ne batufollowinga kituufu ate nga byonna bye nali nkola temwali mu byabufuzi kyokka ate era ndudde nga nkyaza abantu abagwa mu kkowa eryo otyo mu patiizi zonna ez'enjawulo nkufuna lwaki ku mulundi guno mba nteekebwa ku nninga so saakyogedde nti nze simanyi kudaala ekizibu kyange singa ndali mu kudaaza ebintu bingi bye nkoledde abantu behind the camera
ate siri muntu mu postinzi. Ekituufu. Abantu bonna beolaba nkyaza wano ab'ebizibu bwe bamala okuva mu kamera nze nzekka asigala nabo. Mpaka ng'ekyo ekizibu ekyabaleeta mu kamera kiwedde. Ndi omu ku bannamawulire wano nga siina kuyambibwako yadde gavumenti ayamba abasingle mother buli mwezi abawera 5. Siinaako yadde gavumenti ennyambye eyali apostinzeeko ne ŋŋamba ngenda kuwa abaana bursaries abaana 10. Tolina wali opostinze? Nga sirina n'abo abaana tebalina mu kamera, sirina nti gavumenti ennyambyeko, sirina nti ki. Navaayo omwaka oguwedde ne ŋŋamba njagala ba orphans 10 nga bayina maama nga tebalina taata, okuva ku nursery mpaka ku P3. Abatalina ddala watukola otya? Nasooka ku ekyo kuba kye nali nsobodde nga njagala nnyo akyayinawo maama. Okay. Era ne babampa 10. Bali mu mikono gyo? Nze sirina yadde nti gavumenti yebandabirira. Nakola hijab nation nagyetandikira first edition yonna negikola. Kati nze muntu wano akola hijab nation nga ssente zonna ezisinga nze nzeetereddemu, naye nga abagenda okujja bonna abasinga ngenda bafacilitatinga ku ssente yange. Nempita ba single mothers, nempita abakyala ne bajja ne tugabana wamu amagezi abatalina, ne mbagamba bakole networking. Yenze ali wano asakira abakazi ebyalaani kuba bangi abali mu inbox yange abansaba emirimu nkufuna, naye nga sirina bwe njibawa bonna. Ne ndowooza nti okusinga okunsabiriza basobola okujja ne bayiga ebintu by'omu mutwe ne bajja ne batuula wonna we tunaaba tutadde ebyalaani ebyo ne batuula ne bakola nga mbasasula buli mwezi, ne batunga engoye ng'ate era engoye ze batunze tuzitunda wano nga tuziguza abanene bemmanyi nze bensobola okuleeta ne bazigula, ng'asobola okutunga olugoye olw'Emitwalo 8, 9. Ng'alutunze yono omukazi yali anoonya omulimu ne tuluguza owa high class ono n'asobola okufuna omwezi. Kitegedde olwo sirina gavumenti naye ezo zonna ssente nsobola ozisaka kuba nange nina social capital. Nsobola okukubirako gundi njagala ebyalaani 4 n'abimpa, sobola okukubirayo gundi nga njagala ebyalaani 5 n'abimpa, sobola okukubirako nemugaji njagala ebyalaani nga 2 agina nga nja kuwaayo nga 1. Nti ne bwe ntandika n'ebyalaani 10 n'ensooka ne facilitatingayo abakazi nga 10 kiba kinene, ne mmala ne nnoonyayo abakola beading, ne mmala ne nnoonyayo abakola embroidery. Bwe mbanga buli omwaka gugenza okuba nga employees abakazi nga 3, nze achievement yange eba ewedde. Ndi omu wano ku bannamawulire oba ku abantu be bafollowinga abakazi be basinga otuukirira on a daily basis, mbeera ne messages ezisukka mu 100. Kizibu kino. Ate abasinga ne mbawuliriza. Lino edduuka lyange oliraba wano buli lunaku lirisiivinga abakazi b'ebizibu, naye siina we nasayininga na gavumenti nti ndiyamba abakazi. Ate tewali agobebwa wabula we tuba tetusobole muyamba era tumunnyonnyola. Kyo kino kiganye kizitokunze. Kizitokunze sijja kisobola. Nkufuna. So kaakati nze sirina kati kyova najja ne mbagamba nali sikudaala nabagamba omuntu akwagala ajja sigala akwagala. Omuntu yajja olw'ebigendererwa bye bw'aba tabifunye atuuka n'agenda. Nze nenjagala okugamba Abannayuganda bw'anaabeera nga General Nalweyiso gwe nja okkubira mpeeyo $2,000,000 nze nsobole okutuukiriza initiatives zange nja mukubira. We naaba nsobola okukubira Baby Kyagulanyi nampuliriza nampa nja mukubira. Sirinaako nti ono mukubira oli simukubira. Obakubira mu kitiiki? Nkukubira kusinziira ku nange ku level kwendi. Ne nkugamba njagala kukola kino kuba nze buli edition ya hijab nation egenda otutuuka mba nina kyenjagala okuba nga ntaddewo. Okitegedde? Kituufu. So kyekimu ku byanteesawo ne hijab nation eyo nga njagala ekule
njagala kusaka buyambi wabweru eyo naye tolina bw'oleeta wano buyambi. Njagala Shamimu ku byamukolera ayinza okuba nze tonjagala naye nga byenjogera obyagala ajja kubeerako. Ajja sigalako. Oli eyajja olw'ebigendererwa bye ebirala nti Shamimu mwagalako kino ajja kgenda. Anti abo basinga onyigirizibwa ate gwe booduulira. Anti kati ate olaba toyinza kuba ng'onyigirizibwa ng'olina kyonjagalako nze nga Shamimu ate n'ogamba n'ogamba nti ogenda ku unfollowinga because enkya waliwo kye ngenda okuleeta nga tekikugasa. Kituufu. Okitegedde? Nyinza okukyaza ng'ambaani Jingi omukazi yamukubye. Njagala muntu munene mu gavumenti. Nyinza okukera ku makya Anita nenkyaza Anita Among. Otyo? Ne mmala omukyaza ne mubabuuliza ebibuuzo byammwe nga Bannayuganda. Nze mmaze omukyaza. Naye nze sikyaza muntu nga sigenda sigaza ssimu ye. Maanya ga social capital. Ati mma njagala okulaba Anita Among bwe namukyaza kiki kyeyongera ku bulamu bwange. Nsobola omukubira enkya n'ankwata. Nga tebampisizza essimu terina weeyise ng'asobola okunkwata. Direct. Kati nagenda nenkola partnership ne TMR Hospital. Nze ewatali magezi ga muntu yenna yadde gavumenti. Otyo? Nenkola ne TMR partnership. Natandikira na ku bannange bennyini benkola nabo. Singa munnamawulire alwala nga ssente teziriiwo naye nga kyafunye kyamaanyi tetukisobola. Can we talk to TMR Hospital ne tujjanjabira munnamawulire? Mimu bw'endwala ontwalayo. Kisinziira bulwadde kiyinza okuba tetukyabusobola. Tiwalwadde ensigo. Oyinza okuba mutima. Naye nga TMR esobola okuba nga ebyuma weebiri basobola bikola. Millions zinga 2. Okitegedde? TMR bayina foundation. Okitegeera? Nengamba nenzija nze nentula ku table ne nanyini TMR ne mugamba mukwano gwaffe ono Masembe mulwadde naye nga ffe bannamawulire. Twesiga nti TMR Foundation isobola otuyamba. Mwina webisobola tukwatirako. Mwina webisobola tukwatirako kale biru ya million 2 ne mugitukolera ntuwayoko mu million nga 5. Naafuna service eyo. Nasobola otereera. Okitegedde? Nkufuna. Kati awo mba mubi ntya. Oba tokoze bubi. Singa enkya TMR bakola operations ez'emitima. Enkya wano wajja mbadde waneeno nfuna ebizibu by'abakazi nina omwana alina ekituli ku mutima asina na wamutwala. Nkufuna. Naye nze ajja kujja nze neetuulire mu ofisi ya nkwate mpandiike ebbaluwa nga nze nnyinnyonnyola TMR nze nga ne maama oyo tabiriimu na nnyini mwana. Nobimanya nga tabimanyi. Nga tabimanyi nabimanyi. Ntambuze ebbaluwa nze kennyini ntule mu meetings n'eddwaliro nkole bino nkole biki. Nze kye ngenda okuzzaayo gwe tokimanyi. In partnership with the hospital. Oyo maama n'ayambibwa. Gavumenti ensasula ddi mu ebyo. Kitegeeza nze ng'omuntu nasalawo nkola obwannakyewa kunze because nze okuyamba abantu kiri mu nze. Era nze nagambako omwami wange nina abaana abange ninjagala nnyo okuadoptinga abaana. Era nze wange waba wajjudde. Amanyi nsomba nkuŋŋaanya bemmanyi ne besimanyi. Nkufuna. Okuyamba kiri mu nze njagala nnyo okubeerawo nga nnyamba abantu. Era nze kinnuma nnyo omuntu okujja ewange ng'ekizibu kyalina sobola kimaliriza. Okitegeera. So kwe kugamba abantu nsaana abanjagadde njagalaako kale ebyo byolaba ebikugasa. Byotanjagalako bireke biyite. Kuba mubeera n'abasajja abalina n'empisa ebyo tusinga. Ne mubagumiikiriza n'ogamba kamwagaleko ebirungi ebimuliko ebibi byalina mbireke. Ky'oba okola ne ku Zubeda. Kino kye wagenzeemu eky'omulimu tukizza ebbali. Ekyo mukireke mukiviireko dda because ennaku 10 zigenda kuggwako nga tokyabiraba. Obulamu buddeyo. Anti bannammwe abamu baavuddeyo ng'ate balaga tubaboole. Ani yavuddeyo nga munnaffe? Ba social media bannamawulire. Abo omulimu gwe baakola. Ng'ani? Totya kwogera bantu. Mbimu. Gwe gweze mpa erinnya nze nkuwe. Ng'ani? Wentunuulira muganda waffe Frank Antambi yaalaga mwe kye mwakoze kibi. Akulimba Frank ayogera naffe buli lunaku. Ne bwe twali tugenda twayogera naye. Emutandika wayiriza musajja. Simuyina bye muwayiriza. Bwe mba mpaayiriza ajja ave yagambe nti ompaayiriza ndeete proof nti simuwayiriza. Frank amanyi nti guno mulimu gw'abamawulire. Frank
yakola music, dance and drama. Nakola journalism. Kati nze mmanyi omulimu gwange. Kati sisubira Bule kuvaayo najja n'agamba Zubeda kye yakoze kibi. Sisubira Samson Kasumba kuvaayo kugamba nti yakoze kibi. Mildred tasobola vaayo kuba akimanyi. Kitaffe ono wavumbula yani yakolanga vumbula kulaba oyo bamuyitanga Drake Sekeba tasobola kuba amanyi nti yes now this is a job that needs to be done. She's going to be paid. Then obulamu bugenda kudda mu butambule tavuddeyo kugamba wenyinza okukolera ensobi nabo ne bagamba Zubeda wakozeemu ensobi kuvaayo nze ne nangirira nti bannayuganda mbasaba mulonde gundi. Awo mba nvudde ku mulimu gwange. Yes, but if nze na specializing am interviewing, I will go nsetting ebibuuzo nkolerwapo n'omuntu for an hour oba 30 minutes kijja kusinziira mu budde baba bampadde. Bw'aba agenda kumpeewo mu ddakiika 10 eziddako response ono gikolera eddakiika 3. Nenzija nentuula mu interview for an hour. Abantu wano abasinga ekibalema. Nga bamutuuza n'omuntu bulijjo gwalabanga omunene mu ggwanga n'alyoka atandika okukankana. N'atintima. Kati nze bampita. Nsobolera ddala okutuula mu interview n'omuntu nga sikankanye ne baŋŋamba yakuba an hour and a half. Nenjikuba an hour and a half. Nesigala ng'etambula ate abantu ne bagiraba. Yes. So nakola omulimu gwange nabisoma nga njagala kubeera paid. Osobola oteekawo business yo ate nga toyagala funa? Okitegedde kati kyogamba channel yeeno singa bajja ne bakugamba enkya twagala ogenda kulanga festival ya muzeeyi yonna no bagamba invoice yiyo. Invoice nga bw'ogitaddewo ne basasula ogaana ogira nga bampadde sente? Nga bampadde sente zange? Kye ŋŋamba kuba ebyobwerere byo nze sibyogerako nze mu bigambo byange temubaamu bya bwerere. Ekyobwerere kijja kati nga ndi ne Masembe kabulaza kubanga tujjeeko nti bannamawulire kati ono bulaza ebitetutubiitesaako era nkugamba Masembe batuweereza akalango nabiki tukole naye kasita bituuka nti nno kitongole. Kati MTN ng'enkubira ku makya ng'egamba tuyina gundi gye tulanga twafulumizza gundi bweti ogenda gikuba ewiiki nnamba ne baga ssente ziri mmeka ku ttebo. Ne bangazi ne bagamba siita nkolera zino bwe bennyula ne bazireeta nga nganda okukola. Anti bw'otunuulira Frank Antamimu bye yayogera mbumwe mwaganya oyimirira ku mazima. Frank ali ku mazima. Kyova mbu yaganya okujja. Ewa. Okubeera mu Protect the Gay. Frank yagaana. Biri mu kamwaka yagamba yagaana. Oba yali tayita buyisi. Okuyitawo. Nga sente ze bamuwa tazikolera. Nze kye nawulirako yagamba yagaana. Ddembe lye anyway. Saagala nze kwogerera muntu. But eryo ddembe lye nze nyinza okuba nali mpita n'enkola. Kasukwa ayinza okuba yali ayita n'akola. Era bye bimu bamuyita ne mu State House n'agaana yayimirira ku mazima. Ne Frank kitabalaga ku gundi ze bamukubira nga bamuyita. Lwaki tabalaga? Saba mwogerako oyo muganda wange naye waaba ayogera abalage. Anyway, kiyamba ye Frank. Buli omu ayina, omanyi buli omuntu ayina eddembe lye. Ate buli muntu olaba yali ateekawo channel yeeyo. Nze channel yange eyo ndagispecializinga nga era ne guno omwaka era ngenda teekawo ebintu ebipya bingi. Kati olaba nayongeddemu programs za health buli week. Ngenda tandika okukola podcast z'abakyala buli week. Ne zino ezange zenzija nkola real time, short and big show. Ezo nazo zibeere nga zitambula. Naye I welcome ads because zezimbeezaawo. Otyo? Kati oba obulango bwe bumbeezaawo ate kyate tusobola kubeera nga buli ssaawa tetulina wakukolera. Kitegeeza tulina okubanga tuli strategic nnyo tuteekawo system etutambuza okulaba nti ate tuva abantu gye bamanyirira omulimu tugufuule nga guli professional. At least nti nze singa nsobola nze omu n'empangisa n'enfuna studio n'engiteekawo. Enkya Masembe wanaaba talina wa kushooting asooga ninaye omunene wange gwe nfunye njagala bujja nzija okukola ki? Shootingirawo ne kugamba Masembe gula amasannyalaze. Nga tewali tabu. N'oteekako amasannyalaze n'okola naye n'okolera awantu awali professional nga singa nsobola oteekawo seeti zange 4. Nti we bajja basobola okukolera kweyo. Gundi wajja asobola kweyo nze podcast zange nazikolera kweyo.
kiba kitegeeza tulina kye tweyongerako nga ab'akantu fraternity. Mbwe ab'akantu mwe mwagenzeyo kuggusa byammwe. Nga ki? Kyova olaba wa ssente ne musalawo n'ebinyigiriza bannammwe mubimanyi naye muganye okubyogerako. Nze teri kyesoogerako kiba nga kinyigiriza Munnayuganda. Eh. Bazze bandaba. Lwakuba nti nze nina we neekwata abakyala. Abakyala baboogereddeyo ku bantu abamu bosisinkanye. Tewali kibuuzo kye sibuuzizza. Ate abakyala beetaaga mirimu na kubaggula bwongo bayinza kukola batya. Yes. Nze era omukyala bw'ajja kati ninawo omukazi mukwano gwange Irene atunda niigiina. Ebbokisi ya niigiina agisuubuza emitwalo 2. Omukazi bw'aba n'emitwalo 2 n'agenda n'asuubula ebbokisi ya niigiina. Oto? N'akwata obugatto bwe n'atuula ewuwe. Smartphone gy'alina n'atagikozesa bintu birala. N'akwata niigiina oyo n'akuba kifaananyi ku kifaananyi, peya ku peya. N'ateeka ku status. N'aggulawo TikTok account ye nga tegenda kukola birala. N'atandika langa kagatto ku kagatto. Ebbokisi ye esooka Mungu n'amuyamba n'agitunda n'eggwawo. Agamagoba gaafunyeemu n'ayongera n'aleeta ebbokisi ey'okumeka. Yafunye ebbokisi 2. Ezigenda ziwera. Agenda okumalawo ebbokisi 2 nga taweze ebbokisi 3. Mukama tamuyambye awo tafunyeyo akaduuka ak'emitwalo 2 oba 3 tatadde mu dduuka. Bw'ofokasinga tasobola okukola. Just abantu babeera olumu nga tamanyi nti zino ssente bwe nzifuna nnyinza kukola ki. Waliyo omuntu aliyo nga alina miliyoni 5 naye nga tamanyi nti emiliyoni ezo 5 zisobolera ddala okukyusa obulamu bwe. Ne bw'oba otunda butunzi bu hand lotions, ne bw'oba otunda butunzi bu sanitizers, osobolera ddala ofuna ssente. Kisinziira ngeri gy'oli mu kumaketinga mu kintu kyo. Ffenna Masembe we twali si we tuli. Naye gye twatandikira wabi nnyo tutya n'okutunulayo emabega. Okugamba nti kanzireyo. Kituufu. Okitegedde nze wonna awantu wenfuna waazi eyisaawo ekintu ky'omukyala nkiyisaawo. Ne bwe mba ngenze ne nsisinkana ani nsooka kubuuza. Bannaye wano waliwo okubuuma bw'emberengi bwe tunaawa ku bakazi. Wano waliwo okubyala ani tugabire ku bakyala. Wano waliwo kino. Nali nkozeeko wano programu nga mpa abantu capital. Era naweera ddala abantu capital. Ezo vidiyo zonna nzirina. Kituufu. Sente nga tuzisaka busazi, tuzisaka ebulaaya. Buswaguzi. Kusaggula era nze abantu banjagalira ddala Masembe. Nina abantu benkyusirizza obulamu Masembe. Ekyo saagala kukyewaana just nti nze siri muntu apositinga buli kimu. Naye nina abantu benkyusirizza obulamu. Ku katono nze natandika okugaba nga sirina. Nga newe mba nina 10 okuwaako omuntu 5. Okitegedde? Kati ne mu mbeera eno era ngabira ddala. Lwaki kino kyawawaazizza nnyo abantu? Mbeera weevu. Nammwe abakiremeddeko. Baani? Mmwe. Kitya? Nga buli wonoonsanga by'olina okubuuzaako. Weevu ne kati nze gwe sobola kunenya kuba oli mu kantu. Oyofuna views. Oyo tutabyogerako. Views tezijja linnya. Ne mu kantu nze? Ati jjukira ffe ab'akantu fraternity. Ekiba kiriko kye twogerako. Ekituufu? Ekiba kiriko kye twogerako paka we kiggwako ate ne tuleeta ekikola ki? Ekirala. Just nti nze abantu abamu balina okumbuuzaako ku bantu abamu abamumanyi. Kati abantu abamumanyi obulungi nga ggwe abo abantu abamumanyi obulungi bamanyi siri mukyala mutiitiizitiitiizi. Oyo amala gawanikawanika mu bintu by'ekisirusiru. Yenze mukazi ensigo esobola yonna okuvuma. Nembiraba nga bwenseka. Ne bakuyisaamu eggaali? Nga bwenseka. Ebyaddala? Wallahi. Anti nze nina ekintu kye neeyigiriza era mbeera nkigamba nnyo bakyali bange abatannamanya abatyo bavuma. Ne mbagamba weevu bw'ejja nga yiyo olina okubeera mukkakkamu paka bw'eggwako. Eyo eba yiyo. Ojja kwesanga nga n'atakulabangako n'atakumanyi annyonnyola abantu. Oyo Zubeida ali bw'ati, Zubeida n'ajjayo ku kino n'afuna ssente za Hijab Nation. Ze Hijab Nation sinnafunako yadde.
bukyango etandika kubeerawo. Omuntu yekka annyambyengako mu examination era nga ngenda ne mugamba Hajati kino ye Hajati Namyalo. Nange ngattaako kubannanga. Lindako gwe sinnajja eyo ŋŋamba bwe tugamba mu bano aba gavumenti. Hajati Namyalo. Oyongeza light tulabika. Ne bw'atayongeza amasannyalaze gakomawo. Ennaku zino gagenda ne kati wano tubeera ne standby generator. Kizibe kyewapangisa ne maama ng'erwawo. Moolo. Oyogera nnyo kati ebigambo by'oyinza bikola otya by'obadde oyogera mu wange. Nyabo. Obadde otandise. Ebigambo biyitirivu nnyo. Standby generator. Ekizimbe kinene eno moolo. Kitegeeza ki? Eno moolo. Zibadde seconds mmeka? Embuli n'agema Makindye bwe gagenda. Dakiika eweze. Mu sekendi mmeka nga gakomite weze eddakiika ssebo. Mbadde nsaba Makindye bwe gagenda mumala eddakiika mmeka ne gadda. N'olunaku. Si bye byawano. Si bye byawano. Eruddemukko. Bagamba Masembe nze omanyi kati nze abantu kye batamanyiiko. Nze nakulira Namuŋŋoona ku Bbawalakata. Nze ensi yankubakuba dda. Ensi yatuvumaavuma dda. Ne tuguba emitima. Tewaliyo kintu kyonna ku nsi kuno ky'oyinza kumvuma. Ne kikuwaawaaza. Kati ate abantu abawemula balina ekizibu kimu. Nti ebiwumulo byabwe byetooloolera ku bifo 4-5. Toyinza ssukaawo. Obuwemu buva wano paka wano. Bwe buwemu. Toyinza ssukkawo awo. Toyinza kumpemula ddakiika 10. Maama. Mba nabisuubuddeko China. Ate lwaki mba mbonaabo? Ekirala nina ekintu kye nyala okugamba Bannayuganda. Kiriwa? Akakaaya kano buli ayagala okunvuma kaasookerako. Balema oli musiraamu. Olunaku lumu lubalowoozesa nti mugenda kukavuma nnyo. Okaggyeko? Nkaggyeko. Nze ndi wendi kuba Allah wange. Ekirala nasalawo ne nzikiriza nti ndi mukyala musiraamu. Ne nkinnyikiramu ekirala n'abanninaanyi ne bakikkiriza. Kibatwalidde obuzibu. Abantu kibawadde obuzibu. N'emirimu gyatuuka ne gisooka ne gikaluubirizaamu awo. Nga buli ayagala okumpa omulimu akakaaya kano nga kamukaluubiriza. Nafuna nnyo obuzibu mu kufuna emirimu. Ne ndizooti nga mu kukolera famire mpaka we natuuka ng'abantu bakkiriza nti Mungu n'ansitula ne ntuuka nga nsobola okwekozesa. Kati bwe natandika okwekozesa nenkanyikiza nnyo ne njagala abantu kibabeeremu nnyo. Kati ate ekinnyumira omuntu yenna okundescribinga alina okwogera kakaaya. Kyafuuka kivumo gy'oli? Mu bantu abamu balowooza nti kivumo. Kyokka nze kunzi kinsanyusa nti at least bw'oba ondescribinga osobolera ddala okwogera kakaaya kange. Era kati wano mu ggwanga lya Uganda toyinza kwogera bantu bakakaaya nga sinze asooka. Abalala bajjanga at least ekyo kiriyambako abaana bange okumanya. Naddala abawala temukasuula nga maama wammwe ne mu mbeera eyali esembayo teyakasuula. Yabeeranga kakaaya. Yes. Enviiri ze tezaalabibwanga. Ng'eddiini weeragira. Kati so ebintu ebimu nze oba kiki naye nze ebintu sibifaako naddala ekintu bwe kiba nga muntu anvuma. Mba nseka. Mutabani we yagambye neeserezi wafunye entono. Ani? Mutabani we. Mutabani wange ki? Wangamba mutabani we. Anti nina bangi, ennaku zino nzadde abaana bangi. Omwaka guli gugenza okuggwako ng'abaana be nnina ab'obuwala bangi n'ab'obulenzi nga bangi. Mutabani we Tamale emirundi Junior yagambye naye akakyala ako akatategeera obusende bwe baakawadde obutono ennyo. Era n'adengera kubira simu ompe onjokyeyo. Ate ku ssente entono naakookya ntya? Kunze nnyingi. Ku mulimu gwe bansasula ezo ze ssente ze baali balina okunsasula okusinziira ku mulimu gwe nali ngenda okukola. Otunda otya nambaazi zo ku ezo ssente? Nsaatunda nambaazi, nakwata mulimu. Kaliya yo mb'ogireseewa mmiimu. Abantu bano eyo kaliya yange endudde nayo. Abantu bano omanyi kati abantu balina obuzibu nti bandabye leero abasinga.
natandika dda eri wakatolu bwama ekituufu nenzija nga nzija n'audience yange kati waliwo eyandabye ejjo mutabani we yakulabye ddi andabye last year and we were not friends. No, we are not friends. Tweraba lwa lumu but again nemulaba nga yeetaaga mother figure mu bulamu bwe. So I gave him an offer of being a mother figure mu bulamu bwe era namugamba namuweereza message. Namuweereza message nemugamba neetaaga kuba maama wo. Nasembeyo nga akublokings. Tasobola kumblokinga. Tasobola. Maama we oyinza omublokinga ani aba anaakuwabula. Wasalawo ozaale omuntu omukulu? Namuzaala oyo mwana wange. Namuzaala mutabani wange. Olaba? Nemugamba address me. As your mom. Era namugamba okuddamu okumpita erinnya lyange. Ebyaddala? Namugamba ndi maama we era alina kumpita maama. Yes. Maama. Okuyita Zubedo Bashamimu. Aba abomination takkirizibwa. Abalala bonna bakkirizibwa ye takkirizibwa. Ndi maama we mu magezi. Ye yakyaniriza. Alina kyaniriza ayagala tayagala kubanga byampaka. Ne musaba ampe n'ennamba ya maama we. Okole ki? Because abaana bonna nze nsobola olemerera omwana wange naye ate ayinza okuwuliriza omuntu. Ekyo kituufu. Kati nakitunamu ne ndaba nga nze ayinza okumpuliriza ennyo okusinga mukulu munnange. Leero okkiriza mbu oli mukulu? Ku bantu abamu. Abantu abasinga ndi mukulu nnyo mu birowoozo okubasinga. N'abansinga emyaka. Tuba twawula myaka naye ng'amagezi nga basinga. Sebo obwongo bwe nedda sebo oyo omwana tasobola kutuula mu kifo kye kimu kye ntuulamu ne tuteesa. Ebyaddala? Nteesa n'abantu ba buvunaanyizibwa. Bantu banyumya bintu bigenda mu maaso kati oyo omwana ate mpa bulamu wabule. Nina abantu bangi nnyo wano nga bwe ntuula awo tebatuulawo nga nina kubawabula buwabuzi era nga baba andressing nga nina kuŋŋamba mami oba nampita godmother. Ekitegeeza mu bumpimbi singa tukyali kuzirya embeera z'edda mbu omuntu w'okukyalo omukulu wakusanga okola ensobi akuba kati omwana singa mumukuba. Singa yakkirira dda wansi. Kiboko nga mmeka? 10 lwa butawulira. 10 lwa butawulira. Empuuta ira nnene waatyo. By the way nno nze njagala nnyo okubeera maama w'abantu bangi. Njagala nnyo okubeera maama w'abantu bangi because abantu bangi nnyo be nneesanga nga bawulira emirembe nga bayogera nange ne bawulira n'emirembe mu kuŋŋamba ebyo ebibatawaanya ate ne babeera okke nti tebirina bye bigenda genda. Y'ensonga lwaki namugamba mu byonna ebiganya address me as mother because I know one day one time you will need a mother figure in your life and I will be available. Regardless byonna byokola. Nja kusigala nga maama wo. Nkufuna. Koggo ko mubumbe bumbe omuzaale. Mubumbe bumbe muzaale. Era namuzaala. Ebintu ebimu leero ngenda maliza ebibuuzo byekubuuza si byange nno. By'abantu eyo olumu gye ntambulira olumu ku comment ze ndaba mbu miimu ono Zubeda Byantalo we yajja we yakwatagana ne muganda wange Kasuku mbu wakyuka bututunulira ebigambo bye mwogera mu kamera bye mukola ki mbu si oli Zubeda yajja omukakkamu. Nga bwe nakkakkanadde. Mbu mumu ebigambo ebimu bwe toyogera. Nze ndimu abantu 5 mu bulamu gw'otaapingako gw'ofuna. Bw'otaapinga ku Zubeda ayagala okuwa amagezi omufuna. Bw'otaapinga ku Zubeda maama omufuna. Bw'otaapinga ku Zubeda omusanyufu omufuna. Bw'otaapinga ku Zubeda wa entertainment, theatre, comedy omufuna. Bw'otaapinga ku Zubeda ow'eggumi omukiga
omutuufu omufuna mu full swing. Bw'otaapinga ku munnamawulire gw'oyagala mu kaliba gy'omwagalamu era naye omufuna. What you order is what you get. Just kati abantu bo bamistakeninga. But I'm a very talented woman. Ne batamanya Zubeda kiko bataapinzeemu. Yes. Kyova olaba nti buli muntu gwe bampa okukola naye nsobolera ddala okublendinga naye bwompa sayimo tukola birala. Bwompa kasuku nsobola okukola naye birala. Byonna gye munda byenvudde nze nkola n'abantu abalala bonna nkoze nabyo birala. Wendeeta no stories za nnaku nzibakolera ne muzinyumirwa era. Wenzija nga bangambye ku interviewinga muntu kati wa buvunaanyizibwa mu ggwanga lino ntuula ne muba interviewing era ne musanyuka. Bwe ndeeta emboozi za bbi nzinyumya ne mukoowa bukooyi. Bwe nzija okubannyonnyola obusiraamu wano kuba nabusoma era musobola onnyumirwa. Kati bwe nzijanga maama onyumirwa. Kati bwe nzija oli atamanyiirwa era abaali bandozezzaako bammanyi. Nzija mu full swing. Wampalanyaako ko. Naye omufuna kati obuzibu buli bumu omuntu agenda n'ataapinga ku menu ya Zubeda. Hano ataapinga gw'atayagala. Gwe taapinga oyo Zubeda gw'oyagala gw'ogenda ofuna. Oli yataapinga ku kipaku. Yataapinga ku kipaku mu kigooli. N'omusunsulira eddakiika 3 mwezi n'ampala n'emyezi 2. Agu baakuwala nakati nze atooza nti okumpalana nga walaba. Abyavanga ne bivaawo. Ekitegeeza abantu abakwetoolodde abamu tetumanyi Zubeda kigwensanzi. Temumanyi. Ffe tubuukira bubuukizi. N'ebiwo yammwe eyo mugikwatagana mutya? Eyani nani? Gwe ne Kasuku. Buli omu yategeera munne. Buli omu yategeera munne nze bwe mba nkolagana n'abantu nsooka kubategeera. Mbasoma. Ne mmanyi ono ali bw'ati n'ono ali bw'ati tugenda kukolagana bwe tuti nze sokka leeni yange ku bantu. Siyina kajanja. Kyova olaba omuntu alemeddwa okukola nange abaako ekikyamu. Kuba nze kyondaga kye ŋŋenda nakyo. Bw'ondaga nti toyagala kusinika sisinika. Bw'ondaga nti tukole bwe tumala okukola ekitugatta mulimu, bw'omala gitambula genda tujja kuddamu twekubire ku Monday lwe tushuutinga kye nkola. Bw'ondaga nti bwe tuba tukola omanyi okugenda eyo ate n'onkubirako ne tunyumyamu, I will blend with that. Nkufuna. So kati nze nayiga abantu. Kati nze Kasuku mmanyi lirwaba avuddeko naye amanyi lwemba nvuddeko. Saagala nze ate mbulamusa mutukumpulizanga nnyamba obuyambi. By the way onkyayisizza abantu leero kanti kugamba. Igwe wawa ne muganda nga bamuyita Maadi. Anka amumanyi. Munkyayisizza abantu abamu. Lwaki? Abantu abamu bakubira amasimu n'otabawa kantu. Ate bagenda okulaba nga nze okampadde. Anti kati olaba Masembe. Gwe manyi ninamu abantu bange abo bentuuka nga nswalira. Ne ngamba nina omuwa akantu. Kati mulimu abantu nga si mikwano gyange anti kye balina okukiyiga. Nakusanga mu kantu fraternity n'ombuuzaako. Kituufu. Bwe twebuuzaako ne tunyumyako mu lujjudde lw'abantu toli mukwano gwange. Tetwafuuka ba mikwano. Ekitugatta tukola omulimu ogufaanagana bati tetuli ba mukwano. Tubigatta. Ate ekirala tondyangamu okolukwe ng'olundyangamu kko n'olaba. Ojja kunkyukirawo. Tusigala tunyumya naye nga ne bwonkubira neebuzaabuza. Ojja kunsanga nvuddewo kko naye sifunamu nakali katima kagamba nga mmutambuza. Nyinza okuwa anko nakkwata. N'angamba jangu ku dduuka. N'agamba taliiwo abadde alina interview gy'alimu nga ndi awo ntudde. Ky'osinga obutaagala kulyamu lukwe? Tompita mabega ng'ate obadde ogamba oli muntu wange. Abantu abamu bamanyi Shaimu we wafuna ennamba otwasharinga ennamba. Noloza we are friends. Tetuli ba mukwano. Mbadde mmanyi. So bw'oba onsaba akantu osooka nsaba ng'omuntu gw'otomanyi naye n'oŋŋambirawo mbadde njagala ku views nange ne nkugamba mukwano obulago ndeega buleege. Kitegeeza ki? Nkoowa n'abalala bakuweeyo akantu. Gwe nnamba zizo tunzeetaaga ntaapingemukko. Nga bwe wali ompadde ki? Mawulire. Si bwe bityo bikole eno mu kantu fraternity. Ennaku zino abantu bawaabo bantu be bawuliriramu emirembe. Be baswalirako n'ogamba muntu wange ayina naye lwambeererawo. Okitegedde? Kati bantu bamanyi nti abantu bempa akantu bantu bange. Ate era waliwo ne benkawa nga bantama.
nga tetuli ba mukwano ng'ekitugatta kantu nga bwampa akantu ke katambula nange bwe muwa akake katambula. Ne mubeera mweyembeera bwetyo. Olunaku lwaliba nga tampa nga nange simuwa tetuliddamu kweraba. Nabo weebali gwatema omanyi mulina obuzibu temwagala mazima. Mbadde sikimanyi ekyo. Mulimu omuntu ng'ekitugatta views wampa katambula nange bwe muwa katambula. Ne mukoma awo. Awo we tukoma tewaliwo kirala. Ne wabaawo kabulaaza kuva eri mwana twatoba. Oyo waali. Era nga kinnuma bwe nga mwana katatambula. Nakula wano nga we yali etubidde. Kati gwe mbuno eyo gundi yali etubidde mbuno nga nze nkuwa akantu nga sikumanyi. Mbuuzaako Masembe, mbuuzaako. By the way namanya. Mbuuzaako. Wewe yaŋŋamba nina views ntono. Awo ng'etubidde. Nze kitu kyeninazo omuntu waba wange aba wange. Jangu tukole. Siva mu bantu bange. Bwe mba njagala omuntu mba mwagala bya ddala. Just nze kyova nava ku bakazi nkwano gy'abakazi bamanyiira. Baagala kye batawa. Sooka oggyeko kamera yo bandeetedde. Interview naggwa leero. Ajja kuggwa. Just adda akirwisizaayo bulwisa. Masembe byebyo byankozesa hijab nation yagamba bakazi. Focus, be consistent. Va ku bantu be bakulowoozaako kola. Kola buli woolaba ssente. Suma nakyazizayo omwana Suma n'abagamba wali ssente. Suma ayagala so twala bbayi wa Museveni singa Museveni amutuma n'amugamba oyisinga omumpa ne tumusala yavaamu akalulu kange kwata ssente akuwaayo. Ebyaddala. Kati olaba Yesu yasaana owaayo bbaawe. Ne bamusala. Kati nze nasalawo ebintu ebimu bye sitasobola nkola nnyo. Nze Masembe nnyinyuka ssaawa 9. Ogw'ekiro. Ng'opambana. Nga mpambana. Masembe tuyingira mu bivvulu obimanyi nga nze natimbye. Ekivvulu kimala kuggwa. Kiggwa saa 8 ne tutumbulira ebintu bye twatimbye byonna. Paka 11. 11 zigenda owera ng'odduka. Kugenda kujja baana ku ssomero. Amini kubatwala ku ssomero. N'obatuusayo ng'abaakantu bakulinze. N'ogwawo ku kapeti eyo. Ajja gwowa ne weebaka. Abantu tubonaabona tunoonya ssente. Teri muntu afuna ssente ye nga tagibonaabonedde. Abantu bakola. Abantu bakola. Abantu bakola bali consistency. Abantu beewaayo beefiriza. Fe abamu twava ku bintu ebimu ebyo ebyakabimbu kwejjala byakola biki. Muntu awamuzisiye Rover ne bagamba hadaba akamotoka kavuga ensobolera ddala okuvuga Range Rover. Ebyaddala. Wallahi. Gwe balabala mulina edduuka lya ssente mmeka ndisasudde omwaka mulamba taddemu ebintu ssente ezo zemangize tesobola kungulira Range Rover nga sina ya bbanja. Osobola. Naye wasalawo ogirekere. Anti emmotoka enziriza magoba ki? Injeetaaga. Naye amagoba buli mwezi ndeeteraga mmeka. Oteekamu buteesi. Si Rover tetambula. Otuuka gy'oyagala. For a moment egira eriwo ng'ekola. Bwe naatuuka nga ntuuse nti kati I can upgrade. Teweeteeka ku pressure. Anze seeteeka ku pressure lw'abantu balala. Mujja kwogera tali bulungi biki. Nja kubeerawo n'ekyo ekitono kye mba nnina mu peesi yange mpaka we naatuuka Mukama w'aba ntadde wenjagala. Because nze wenjagala nze mmanyiiwo si bantu be bamanyiiwo. Otyo? Okitegedde? Nkufuna. Ebigendererwa byange nze mbimanyi mu bulamu. Ekyo kituufu. Waliyo omuntu nga ye okuvuga emmotoka ennungi kye kirooto kye. Waliyo abantu ng'okubeera mu maka amalungi kye kirooto kye. Waliyo omuntu nga bw'akwata ensawo ennungi ez'ebbeeyi kimusanyusa. Waliyo omuntu nga bw'aba awunya bulungi kimusanyusa. Kati buli muntu alina ebirooto bye byanjawulo. Era nga n'ebibamalamu byanjawulo. So nze obulamu bwange butambuliza ku peesi yange n'ekyo ekisooka nze nsooka kukingasa nakingattako nga sinnalowooza ku kyakwejalabya. Oba wennyumyako ne Shamimu nenfuuka mukwano gwa Shamimu olwo mba mmaze omutegeera.
naye kiri gy'oli era mu bwongo bwo woba ontegedde genda n'ekyo anti kwe kuddawo n'otandika okugamba naye kati tabaka biki ebyo byakola biki ebyo byakola era bakamotoka kavuga gwe gula Range Rover vuga kikakkanya mutima gwo otyo ize yange eriwo Sierra Rover otuuka gy'oyagala ntuuka gye njagala enkuba tenkuba mbwe enkuba ekuba owa boda yekuba owa Sierra Rover nja kusangawo era bwe tuba tupaakinga bagamba ab'emmotoka bonna bapaakinge ow'ebboda ne bamwabata aba boda muzijjaawo tebatuukawo boda muteeke wali wansi bakwaniriza n'opaaka bulungi nno ddaawo wabula ndeeka ggwe njagala genda kukola interview ya Maya ate waliwo amasimu wano agavuga amasimu go ngalabye nange nina kulenga okuta Bayibuli ogisoma mu Busiraamu Bayibuli mugye muyita Bayibuli ewaffe y'Injiri tukirizibwa ddala era Omusiraamu yenna olina okuba ng'omanyi Bayibuli n'ekyo nakiraba bakiyingidde mu bagala kati shemimu osoma ota Bayibuli anti kati nze era kyova olaba nagisomye lwako kuba nkimanyi nti nzikirizibwa ogisoma n'eddiini enzikiriza nze nno buli kintu kyenkola mba mmanyi n'eddiini yange kyeŋŋamba ku kye mba ŋŋenda okukola otyo nkuta waliwo muganda wange yaŋŋambye omuwe ku magezi ayo gundi yo mpanvu gundi yo mpanvu tugenda gamuwa nedda mugamba agenda wasa omukazi amwagala nvaako eno gyali akola atya jangu wano nga gwe mulamwa gwe kagenda okwogerawo gwe otandika kati gwe watandikidde eri gwe yantandikiddeyo mugundi ewa mulaale ya muzeeyi gwe yantandikiddeyo gye wantandikidde mukwano gwo n'omwerabira tujje nga gwe mulamwa mulamwa anti obuzibu baaba ajja kuba yeeyongedde n'ebizibu nanti okufuna naye naawe oluwa lutalo kati ndi free ekwajjukira wiiki ejja tugenda kuba ennaku 10 zigenda baziweddeko awo nga tutandika buto kale njagala Mungu anteeremu obwangu Bad Black lwagenda lwemba ŋŋenda inshallah omugambye agenda mu gwakumeka abasinga tuligenda after Ramadan mashallah nsaba Allah anteeremu obwangu amiina tuligenda after Ramadan nsaba Allah anteeremu obwangu tugenda n'aba Bashar Tours and Travel sinnamanya bengenda nabo genda n'aba Bashar tujja kusalirako aho wendi nze kenyini ngenda kwogera naye ebyaddala nteeka ku lisiti sente z'okulya tujja kugabana nze naawe ate kati tulya byenkanawa anti si bingi tujja kugabana tujja genda nga tutuule tugule wamu era n'ekirungi tugenze kwegayirira Mungu yes tugenda bangi ekirungi tugenda twetegese tetusaba kulemererwa kati ate ngenda bagamba ku ssente zo basaleko ewendi nsaba Allah anteeremu ez'okugenda after Ramadan wendi kati mu Ramadan bwe tugenda okuwayo passports zaffe visa zijje ffe buli kimu batuteekemu kati ezizo bazisaleko ebyokulya tujja kuyiiya tetusaba kulemererwa tuleeti weba yeesatu tugatta ne Black anaatwegatta munange ali flexible nakiraba luli lwakuba tekiyinza omwana te nekitulangira atasobola bw'aba n'abantu be baba abantu twesonda essala essala twalyesonda kumala twagenze kwanjagalira Mungu naye nga tetwalatereka munnaffe omu nga talidde tegedde kintu ako kakulu mashallah nsaba Allah tuteremu obwangu amiina mwe akantu munaakampa tugenda kukakolera ng'eyo anti ŋŋamba nga tuli eri bulungi nnyo ate kuba tulina okweyamba fera tugenda kuba tuli eri akantu tulina kakolera eri tubalansinga ogenda kunfuna full swing shootinga akako ne kamala ne shootinga n'akange anko n'ateekayo eri nange n'enteekayo bulungi nnyo ekirungi mba ngenze ne laptop anka asinika busenze ze email gambi ne mutyaba tugenda mujjamu akantu ne mutyaba agenda tugenda naye mashallah mutyaba Bashar Tours and Travel yamuwadde umura ebyaddala naye yamuwadde kutidde tuli bulala sa Allah uteremu obwangu amiina asobola tutuukeyo amiina twesuubiza nti bwe tuba tugenda osiibula tubanyonyola enteekateeka za Ramadan Ramadan ndi mu kuteekateeka naye tugenda kusiibulira basingle mothers era nga bulijjo tugenda bawa ebintu ebiga tugenda kujja tubipange wana kabalaza konna kajjule ompita olina okujja naye tugundi atuweera ku bintu leero oba tuwangu karimu aguleyo obuwunga kisukaali
kamukubire nga tusiibula naye kati kantandika okukuba amasimu gange kuba gana ngendako amasimu soka tukubire Kalimu ndaba neyigira okuba ate Kalimu wabwerere njagala mugundi abantu banna abanaatuyambako mu kisiibo enteekateeka etandike n'okuwa abasingo maathe ebintu byanaasiibulukirako ennaku ziweddeyo tetukyaweza na mwezi yadde gw'omwezi tegukyawera eyateera eno alwawo gikwata ate essola yawedde dda maya jantukole mbadde ne mwannyinange Zubeda mashallah jingu yabadde ku kamera ono bwantyaza abatayagala kunta